Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimson Aman Richmond Maxode Junior nkusaba ekintu kimu blood wange gwali awuliriza subscribe nga kwenno channel obeere ng'ofuna amawulire agakagwawo mu Uganda. Olunaku lwaleero tukuleetedde Edlisa Musuuza. Edlisa Musuuza akuba emiranga gyali agamba nti nze ssente zimpeddeko, nze obulamu sikyalina, nze bannange mpulira ngenda kufiira eno ku mawanga twakafuna cases 07 so n'olwekyo nsaba gwe ali eyo ampuliriza nakuba nti ondaba nkusaba kintu kimu obanga olinamu akasente ntunda empenkoni yange oba ntunda akasente kange oba ntunda emotoka yange empenkoni oba VIT yange osobola okunsindikira sente ku Western Union nembeera nga nkolaki nembeera nga njikuwa. Now twakitegeddeko nti President Museveni olunaku lwajjo bwatyo yagaddewo era okumala ennaku 21 oba giyite lockdown nga tewali muntu akkirizibwa kuba nti ayingira munda mu ggwanga n'okuba nti afuluma ebweru w'eggwanga okuggyako abo aba UN n'okuggyako abo abantu abakungu abasobola okuba nti baddayo ewaabwe, naye nga ekitali ekyo nga goli muntu wa bulijjo tokkirizibwa kuba nti ofuluma nakuba nti otaayaya mu ggwanga era lockdown eno egenda kumala ennaku z'omwezi 29. That means nti omuntu alina okuddamu okutambula oba ennyonyi zirina kusapoza okubeera nga zeetaayaya after 21 days, that is May next month. So n'olwekyo waneeno kitegeeza nti Edlisa Musuuza basigadde bamusibiddeyo tebamuwadde option yakuba nti yakomawo waka. So n'olwekyo kuba nti Edlisa Musuuza akyali Ivory Coast okuba nti atetenkanya embeera n'obulamu gye yali agenza okuyimba. Edlisa Musuuza agamba nti sente zamuweddekera nabwe kityo ayagala jja talina na sente yonna yakulya talina ki ne hotel room gyalimu bamubanja. So n'olwekyo nti Edlisa Musuuza embeera gyalimu mbi ddala. So n'olwekyo Edlisa Musuuza agamba abantu bamudduukirire, ayagala gwe oba olinamu akasenteko abambikwata omusindikire sente ku Western Union. Nawe kityo Musuuza bw'akomawo Uganda bw'ati oba ne bw'aba nga takomyewo Uganda asobola okusindika oba Santos kugata ne Chaliwe Miracle oba manager beta n'aba nti akuwa kadi y'emmotoka eyo n'oba nti ogyevugirira n'akomawo n'akuwa endagaano mu butongole kulaga nti yakuguzizza emmotoka eyo. So n'olwekyo Edlisa Musuuza ayagala buyambi, naye ate Edlisa Musuuza tumanyi nti waliwo amawulire agavayo ne gagamba ate nga ye kennyini yabyeyogerera nti alina ennyumba mu Ivory Coast. So n'olwekyo Edlisa Musuuza mutaka mu Ivory Coast. That means nti bino bwakuba nti kituufu nti mutaka Ivory Coast byakaba nti hotel room simanya n'ebisigadde simanya byakulya aba tulimba because tosobola kubeera nti osasula opangisa ennyumba yo yennyini. That is a lie. So n'olwekyo Edlisa Musuuza abantu yemyemu, naye ate omusajja mutuufu because essaawa zino mu Uganda bw'otunuulira nti bantu bangi abali ebweru w'eggwanga bali mugezaako okuba nti babonaabona mu lockdown eno nti abantu bangi abaagala okukoma weewaka naye tebalina option because ennyonyi ne airport zonna baazigala. Naye ate kino tekiri mu Uganda yokka okuggyako mu East Africa ensi gy'osobola kati okugendako oba ensi etakola lockdown kumala bbanga lyonna e Tanzania. So n'olwekyo mpozi nga alinamu akasente osobola okuflyinga n'ogenda e Tanzania then n'olaba engeri gy'okomawo. So Edlisa Musuuza politely ayagala buyambi bwammwe. Simanyi oba tugenda muyamba tutya, simanyi oba tugenda kukola tutya, naye ng'ate akyetaagisa okuba nti ayambibwa. Naye ate ngenda kuba omulanga eri abayimbi b'eggwanga bonna n'abantu abali mu limelight nti no one is special. Tulina bakyali baffe ebweru w'eggwanga, tulina baganda baffe, tulina basista baffe, tulina Chali wangali wana ali eyo agenda okuba ekyeyabonaabona talina sente nga za Edlisa Musuuza, naye ng'ate naye yali agadde okuba nti akomawo ewaka naye olw'okuba nti embeera yamusanga nga balokize down talina option talina waayita. Naye omuntu oyo nga sister wange gwali eyawuliriza, muganda wange gwali eyawuliriza, nku wange gwali eyawuliriza sheno gwe tovangayo kukomplainina nakuba nti okola akajanja n'okutulaga nti weddemu because nze nsuubira nti Edlisa Musuuza alina upper hand, alina n'obusobozi okuba nti akola sente nnyingi n'okuba nti akola sente nnyingi okusingako okuzaba. So n'olwekyo kisaali badde kumusuubira nti akaaba okuggyako ng'abantu bamanyira kolima. Tujjukire nti Edlisa Musuuza y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba nga bakolima n'okweka by'obuziga bw'ekirogo. Wano bamutwalako Rema yatandika okuba nti akaaba we yayitira gavumenti we yayona bwe kityo gavumenti era yamuyitaba kwe kumuyita mu State House bagamba ekigambo okuba nti yafunayo akabaasa ku sente ze yakolera.
so nolwekyo musuuza ayinza okuba nga limukozesa embeera yemu kuba nti reaching out to President Museveni oba amujigewo since ennaku zino President Museveni buli muyimbi akaaba alaga nti ali bubi amuyita n'abuukyayo munnange anti tetukyakola lockdown ate bana survivinga batya bino n'ebirala bye boolinda ku stories zaffe ziddako ku mawulire gaffe agaddako nsigadde Ntambi Jimzo na Man Rich Boy Maxwell Jr. Follow me on TikTok Jimzo16 and follow me on Twitter Jimzo16 ate nga ku Facebook nkozesa Ntambi Jimzo. Jimzo is JIMSAL ne tubeera nga tukwatagana. Bye.